Papadi. Yesu taliyo. Bajjaja bafaana bati. Bajjaja ffe. Gwe Yesu afaanana atya? Nimitandikira bongo otegeera bulungi. Sikutegedde. Otegeera bulungi. Nkubuuzizza bubuuzi otegeera bulungi. Tukizudde nti Katonda wa bugembe gwakkiririzaamu oyo alina amuwa amagezi agayogera ebigambo ebiwoomu Papadi byakkiririzaamu. Oyo amwatuza Yesu Kristo ng'omulokozi we era n'amusomya Bayibuli. Tukizudde nti asinga bajjajja ba Papadi amaanyi. Njimazi interview. Papadi. Kanekeza komawo. Ate n'obba mubbe n'akatono kaalina n'okatwala. Saidi yange nze ndowooza omunaku yo yalina omutima ogutamanyi Katonda, omutima ogutakkuta. Nedda. Omunaku asobola okuba ne ssente era omunaku asobola obutaba na ssente. Nedda. Sijja kusinziira ku matirona gansi bantu kupapa atikawo kintu kyabo. Naku omunaku yoyo omuntu atakkuta omuluvu asigalanga n'akatini munne kaalina kamuluma yayagala abe nako. Yoyo bayita omunaku. Yoyo atamanyi Katonda, omunaku atalina Katonda mu ye n'ansigo y'abuntu, yoyo omunaku. Obuluvu kirala nnyo ne ku kyoyogedde. Omuntu w'omuluvu yoyo omunaku. Omuntu w'omuluvu aba alina nenga tamatira na kyalina. Nga kyalina ate ayagala ayayaane ne bali abalina kiri ekitono akibajjeko nakyakyezze. Kati abo abeeyita bapasita oba abo abasumba. Abasumba abo bonna abasinga abakola ekyo be basumba be ab'omuluvu. Tugende empola. Bamuluvu. Ogambye abeeyita bapasita. Okkiriza nti bapasita gye bali. Ng'ojja kubona abeeyita bapasita. Pasita kitegeeza ki? Sikimanyi. Kinyinyonnyola. Pasita nange kennyini wano wendi. Ndi pasita. So okkiriza nti bapasita gye bali. Pasita ye muntu akkiriza omutonzi n'ebye yatonda n'abibuuli n'atandika okubisomesa abantu ebyo ebituufu. Tugende empola. Okkiriza nti waliwo bapasita abatuufu egye bali nga ggwe nga nze nga Saalongo Nsike Nakawuka, oyo pasita mulungi nnyo, Ssaabakabona oyo mulungi nnyo wenzikiriza, Ssaabakabona Jjumba, abo bonna bapasita batuufu kubanga basomesa ebintu ebiki ebituufu. Senga kulannama okiwulidde Mama Fiina abo okiwulidde Mama Fiina basomesa eggwanga ebintu ebituufu. Tudde wali owudde bulungi. Tudde wali omuzungu mubi guno muningu gwakusatu nga nkigamba. Omuzungu oyo mubi ng'ojjeko kutwalako kale okuleeta eddiini wano. Kiki yali akoze? Okuleeta obubbi. Obubbi yaleeta obubbi. Wandi waliwo babbi. Tewaliwo babbi naye okuva lwe yaleeta obubbi obwo eddiini eno okutubba n'okutuzikiriza n'otusaanyaawo. Yaleeta eddiini etuzikirize n'otusaanyaawo. Talina kirungi na kimu kye yaleeta. Tewali kirungi kye yaleeta okugyako okutukyaya ebyaffe ate tulandika okuwaniriza ebibye. Amagezi gonna agakoze ebintu ezo emmotoka zolaba ze bakola, amasimu golaba ge bakola ago baabibba wano. Baatusinza businza kubala, baabala nnyo ne batwala ebyaffe. Okiwudde bulungi. Kati gwe ngoyagala okukakasa buuza pasita Litojjo, omubuulizi Litojjo omusumba, mubuuze kyaki ye Litojjo Litojjo kyaki kyekikoze. Kale tukize mu lulimi Oluganda, tukize ku muntu oyo asembayo kubowa wansi. Kyaki kyekizimba abantu bakuŋŋaana. Abantu batereze olulimi mu kye muyita kyaki ly'essabo. Kale kuŋŋaanyizo ly'essabiro. Ekigambo ssabo kitegeeza ssabiro. Omuzikiti ssabiro ssabo. Ekereziya ssabo. Kale ssabiro liri luddawa? Pasita Litojjo. Ssabiro liri luddawa? Ojja kumubuuzira we liri. Topatikako abantu. Saagala essabiro weeriri ajja kubuulira Litojjo.
Lito jjo muganda wange era akimanyi simwogedde ayine essabiro lye weeriri. So mpanikire ku essabo lye. Ku mindi eyo. Njikizwe gikwatako. Oba sinatukula. Toli mutukuvu toyinza gikwatako. Kwate no. Simanyi gye wasuze. Oyambo gisimbe bo. David jinkubire. Close. Amasimu galeta. Gateka. Ojikubye. Ojifunye yonna. Ndabako kuna akantu ka plastic kano. Lwaki tewayambaza emindi eno akantu akatali kano kabazungu kano ko kati plastic kyona abazungu bwe bamuleeta ne batujja ku nsuwa zaffe n'ebyane baleta ka plastic kano. Lwaki emindi ento bajambaza akantu akatali kabazungu kyokka nga ate gwogamba abazungu tobagalira ddala ate plastic kyona lwaza no cancer okimanyi batugamba nti bwokozesa nnyo plastic olwaza cancer. Lwaki lwakkiriza olwale cancer nenga kana akabazungu tokajje ku mmindi eno kakati tebalina kirungi na kimu tebaali bakola era nga bwogamire plastic ono ndibagamba alwaza ki bajjo tuzikiriza kakati babikola naye nze kino nkikola lwa nsonga nti buno bubonero zino langi zino zoolaba bubonero obwakolwa era muntu ena yakola akantu kano omuzungu yakola obuntu bwe muno mu langi eno tekingana kumweyazikako mbadde manyi omuntu omu tekingana kweyazika bwe zibanga ziri presenting ekintu ekirungi langi zino toyambala ngoye era nzambala tozambadde engoye sina buzibu na muzungu sinako buzibu nkubuuza ekibuuzo wali toyambala bajjajjaffe ng'abazungu tebannajja muno bali tebambala saakogera bajjajjaffe bali tebambala wali toyambala bali tebambala bwe bali bakuzaala n'engoye bazaala ndi bwereere bakuzaala oli bwereere golooza ti singa twasigala nga tuli bwereere wandibaddewo ensonyi kwata mpola tugende maaso singa twasigala tugende mpola amagezi gompa gwa kusigala nga ndi bwereere bajjajjaffe baali bakiyiya dda bali bayiya dda olubugo jajjawo mulamu nyinawo abalamu Masaka mu Buddu ekifaananyi kye ku ssimu awo ekifaananyi kye ku ssimu essimu gye nnyina erabika temuli mu kifaananyi kya jjajja naye nga mbirina ebifaananyi bya jjajjange era mbirina nga ndi naye ayambala mbugo olumu ayesiba embugo ate olumu ayambala gomesi. Lwaki gomesi otagikyayira ddala jjajjange naye kyekyo kyenvudde nga ndi yawambibwa ennono z'abazungu naye yabula y'omukubetaga okuyamba okiwulidde naye yabula naye mu kubula nga bwe gambye nti amagezi olaba amagezi bwe gakubula oganonako ewa muliraano magezi muliro oganone waani kati bwe babanga abazungu batulaga ekyaffe nti kibi kati ate ffe ekyaffe tutandise okukikomyawo era kyovula ndi bw'oba ndaba ku TikTok mba mu mbugo kati olwaliro nkukyaliddeko newunyiza okulaba nga otaddeko akantu kano akakoya aka designing w'omuzungu nkusanze otaddeko akakoyiko otaddeko ne kanzu akabakiwezi ekanzu erezo ezalugwa abazungu sikusanze mu mbugo lwaki okikoze bwotyo leero bwe nti bwe njagadde okwambala yagadde kweyazika ku magezi g'abazungu so abazungu balina ebirungi n'ebibi ebirungi bye bitono ngaki bye bitono ebirungi bitono nnyo ngaki naye nga ebingi bye bibiri kale ebirungi bye balina nti bo obuwangwa bwabwe babusigaza era babusinza nnyo n'okusinga Yesu gwe baatukuba. Ekyokubiri baagala nnyo obuwangwa bwabwe n'ennono zaabwe tutambulidde mu kintu kimu era kyekyo omuntu akuuma kintu nga takyagala kale mpaye ojja kukkiriza mpolampola labongo ndi wabula papadi sebo General sebo ogendako mu disiki eyo okozesa ngoma
mu disco nandi era owulidde disco singoma banga kusanga n'emizindaalo microphone zembaawo guzokozesa okufuna akasente omuntu yakola ebintu ebyo tomu appreciate nzo omuvumye bujega bwe yali tannabireeta tetwalina mwe twogerera wali oyogerera mu kinga gwe kati wuliza ebigambo bino ojja ofuna ensuwa ogyogereremu olaba tefulumya eddoboozi nga lifulumira ku muzindaalo guno kati kusheddako nkuleetera ensuwa yobayogereramu ensuwa gwe ngambye kusheddako leeta ngoma nansuwa kusheddako leeta ngoma n'ensuwa kubira weerere embuutu bajja kubira weerere mwana wa Katonda bw'oyogera omwana wa Katonda oli mutuufu tuli baana ba Katonda papadi Yesu taliyo Katonda gyali Yesu kanderezemu Katonda gyali Yesu yali mwana eyazaalibwa nga aliko lubaale weewaabwe era nga amaanyi ago ag'obutonde yagakozesa okutambuza enjiri ye. So Yesu yali musamize naawe papadi lekera interview ngenda kugisazaamu nange oba nnyambye kuba nakukoyedde buli bonyumiza ebintu bya Yesu ebyo njagala kugenda kukuma kyoto kya mwenda ebyo tobya bimeka kyoto ky'essaawa omwenda tukikuma ndi bajjajjaffe abo baba bawummudde nga bakomyewo ku lutembe olwo bawulirize okulaajana kwaffe ate bagende batutabaalire bajjajja bafaana batya bajjajjaffe gwe Yesu afaanana atya era ogenda kuŋŋamba n'ow'omu kibumbe gwolaba ku TV nti muzungu mu Yudaaya bamuzaalira mu kiraalo ky'ente naye gwe abayaye baaluka ekigero kyabwe bajjajja myoyo myoyo myerere tegirina mubiri lwakuba nti bajjajja batuula mu ffe bwe baba bakomyewo batuula ne beetooloola embuga yonna n'ebyoto ne boota wali balabiko nga boota mbawulira obawulira otya mbawulira nze muli mbawulira mbafiiringa nti kati bajjajjange weebali olaba kuba ne wano wendi essaawa eno weebali wava oba bagenzeewa kutabaala batabaala biki ebyo bitagwa anti batabaala lwa nsonga nti buli nnaku olya onywa gw'olira kyokutaggwa olira kyokutaggwa kututabaalira nti bwe mba nasabye nenga nti Labongo yansuubiza akalimo bakama bange naye akalimo ako alemeka wa muntu mulala bajjajjanga abo bajja ne bakwata ku mutima omuzukulu waffe gumuwe togwetaweta amakona n'oguwa mulala baba nakujja wange kuŋŋooza twasaba kikola nga bali awo bagonza omutima amaanyi ago agabaawo omuntu agenda mu lutabaalo yasituse n'agenda bamala okugenda nadda kakati bwoba omumanja basituka ne bava wano mu mbugayo ne bajja eno gyendi ne bakomawo ne bakubanja mpulira abagamba bakubanja gwe kennyini muli mutima gwo bakuwa omutima omusasuza ogusasula mpulira abaga nti basobola n'okukikolera wano nga nze wadde ndi makindi egyenva still neneereeta bajjajja bwe batabaala ofuna ekyokulya ne mu nsawo abaana ne basoma nange n'obulamu ne butambula bajjajja okutabaala balina kusituka kugenda kukuwenjeza tebasobola kufugira wano ne bafuga ebiri emakindi egyenva balina kutuuka makindi kankutereezeemu bajjajjaffe bw'ofukamira n'obasaba nga bwe nakunnyonnyodde nti bajjajja bakama bange basaalongo bannaalongo bamaama abalongo mwenna abalongoosa ensonga mbasaba bakama bange musitukiremu bajjajjange kiri bubi Masaka eyo bansuubizaayo akalimu gundi yeyakansuubiza naye nsaba mukwate entegetege n'ebirowoozo n'omutima gwonna gubeere ku nze aleme kulowooza kuguwa mulala omulimu ogwo okiwulidde tebamumegga kigwo tebamumegga kigwo kuli bamuwa buwi
kukkiriza okwo naga nti kituufu omulimu nyina gguwaani nyina gguwa Papadi oba nyina gguwa Labongo oba nyina gguwa gundi naye ng'okukkiriza okwo bakutereeza bali wali naye bamala mutuukako. kakati kankubuuze osobola okwogera n'omuntu ku ssimu nga tomaze kumukubira simu kumutuukako? Kiddemu. Osobola okwogera n'omuntu ku ssimu nga tomaze mukubira simu eyemutuukeko? Problem basa nnyo kingize mu bintu by'abazungu. Omala mukubira simu nemutuukako n'agikwata n'agamba nti alo ne mu communicating. Kakati nabo. Kati ne bajjajjaffe bwe batyo bwe bali. Mbasaba kino bakama bange mu bulungi nga tufukamidde nga tetuli beetowaze. Tugende mpola mwana wa Katonda. Bapasita nga bapasita Bugembe abo batalina bajjajja abo abakkiriza mu Kristo ne Katonda waabwe amaziga gajjudde enju zaabwe. Tereza Bugembe alina bajjajja be ate Bugembe yava mu ki? Alina bajjajja be. Bugembe alina bajjajja be. By the way, Bugembe oyo golaba mwagala nnyo. Bugembe oyo golaba musajja muntu mulamu ate musajja mugabi nnyo. By the way, kansinzire wano ogamba Bugembe kuba Bugembe simusisinkanangako ne tunyumyamu ne musanga ku bivvulu ne mubuuzaako Pastor Bugembe oyo anyumira nnyo. Anyumira nnyo obuseko bwe bw'aba abuulira naddala eno enjiri gy'abuulira nga tagisoma mu Bayibuli. Programu etandise gwe mwana wa Katonda toseetuka. Owulira bulungi? Kituufu baana ba Katonda tebavaawo. Anyumira nnyo engeri gy'asengekamu ebigambo bye. Ebyo nga tajje muli mu Bayibuli mu kitabo kiri ekyawandiikibwa abantu okutubuzaabuza. Okiwulira bulungi? Bugembe oyo mwagala nnyo kyali wange. By the way, Bugembe, Pastor Bugembe ngenda kujja ewuwe eyo osobola omunfunira? Nsobola omunfunira. Bugembe mugasajja mugabi alina abantu bangi bawadde. Pastor Bugembe nganze mukwano gwo gwotayogerangako naye ng'ate nkwagala nnyo. Nfunirayo bukadde nga 5 awo nyongere mu bizinesi zange. Bizinesi zo nzongeremu zo ate zitagala. Okwongeramu tekitegeeza kutagala. Mwana wa Katonda ali eyo angoberera wembadde njaga interview etuuke weewano. Ntwala omukisa guno okubategeeza nti Jjajja Lubowa, Jjajja Nakayima, Kibuuka, Kiwanuka n'abalala Papadi bakkiririzaamu mu kaseera kano babongoose. Tebalina kye basobola kumuyamba, bizinesi zimutagaddeko akasente. Nedda ssebo mukulu Terera Papadi ngenda kuva mu interview zo bajjajjange tebannabongoota. Njogedde buli mbadde straight mugambe kanterezeemu tebannabongoota bajjajjange bakola era be bampadde n'obwongo n'amagezi. Obumugamba owulira n'obwongo n'amagezi okumugamba kanterezeemu. Omwana wa Katonda ali eyo nga tuyimirira ku interview eno nga tuyita ku MR Live tukizudde nti Katonda wa Bugembe gwakkiririzaamu oyo alina amuwa amagezi agayogera ebigambo ebiwoomu Papadi byakkiririzaamu. Oyo amwatuza Yesu Kristo ng'omulokozi we era n'amusomya Bayibuli tukizudde nti asinga bajjajja ba Papadi amaanyi. Njimaze interview. Papadi komawo toyinza kuŋŋamba nti nno nti Yesu asinga bajjajjanga amaanyi. Badde nsaba okomewo tuweereze abantu jangu kale ontereeze. Nzikiriza jangu ontereeze. Badde mbuzaabuza abantu neetonze. Badde mbuzaabuza abantu neetonze. Sinnaba kwogerako bajjajja ba Papadi tebalina maanyi bamaanyi nnyo naye tebasobola muwa bukadde 5 essaawa zino bakyalina bye bakolako bangi. Bugembe bw'aba yampadde Bugembe bw'abanga yampadde bajjajja baba bayitiddemu ye okumpa obukadde 5 kubanga obukadde 5 bwenjogerako bwenkugamba bweŋŋamba Bugembe nesenga kulanama asobola okubumba. Lwaki togambye kulanama? Saaba Kabona Jjumba asobola okubumba. Lwaki togambye Saaba Kabona Jjumba? Sinnaba kutuukayo eyo. Pastor Bugembe bw'ayogera okwatibwako.
ebigambo ebyo bimuvaamu nga takutte ekitabo kiri kusoma kitabo kiri ng'abuulira ebyensi ensi nga bwetambula na butya bw'osobola okwegayirira omutonzi n'obutonzi bwe. Pastor Bugembe tonayitawo ssaawa 2 ng'akonfensi nze nate nti Yesu we munene nnyo yamu ebigambo ebiwooma n'ayiya ennyimba n'akwata ku banaku n'asabira abantu ne bawona ne bafuna embaga emirimu n'ebirala. Tonayitawo na ssaawa 2 nakati siri naye ndowooza waali era kyakyayogera. Muganda wange ono akkiriza nti ebyo ebigambo ebimuva mu kamwa ye Pastor Bugembe byagamba nti abimuwa yoyo omwana we, omwana wa Katonda waffe Yesu Kristo gwakkiririzaamu yamuwa amagezi ago n'ayogera ebigambo ebiwooma. Kubuuza ekibuuzo. Katonda wa Bugembe akola. Yesu Kristo mwana wa Katonda. Mwana we. Goli mwana wa Katonda. Ndi mwana we. Nze ndi mwana wa Katonda. Ndi mwana we era ffenna atwagala. Alina abaana bangi. Lwaki togambe nti nno amaanyi ago ng'ayita mu mwana we metandikira bongo oba omwana we Dakisikateero. Era Yesu ye mwana we yekka. Anti bukusinziira ku Bugembe agamba nti nze Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu byankoledde. Eyo gyali siganye simugaana. Akwe milioni 5. Simugaana eyo gyali. Era Pastor Bugembe sigamye nti papa Dibwenzija nompayo obukadde obutannenyongera mu bizinesi nti mba ndokose. Tewali yayogedde ku bulokole wano. Ate n'ekyokubiri twogera ku Kristo. Andi nedda ka ntegeeza bali mba sirokose. Singa omuntu avaayo n'akuyita mu church akuwa obukadde 15 ogendayo nga mbuno nayo. Singa Pastor Bugembe avaayo n'akuwa obukadde 5 obuno nayo tososola sente. Ati ngana zaaki tewali sente enkafiiri teziriyo. Ebyo biri mbannaffe bali abawuza. Okkiriza mu sente. Nzikiriza mu sente. Empapula zino zikolera ddala bulungi. Sente nzikiriza kwa zigula ekintu ekirala. Empapula zikolera ddala bulungi. Zinkolera bulungi. Okkirizigana ne order ya sente. Sinkola bulungi nze sente zonna zinkola. Oba ne akasente ko sente bamugumu. Akasente ako omuzungu ye yakakola. Mukolomire. Omuzungu byonna agende nabyo. Omuzungu mukolimire ngukolimira agenda ne biwajja nabyo byonna kubanga watusanga n'ensimbi era ensimbi watusanga nazo gwe nozifuula empapula. Ensimbi zaaliwo nga ensimbi tezaaliwo. Badde saba sente z'omuzungu ezo ebipapula ebyo bituwagawaga obigobe mu bulamu obwo. Ate g'oyinza okugoba sente nimitandikira bongo otegeera bulungi. Otegeera bulungi. Nkubuuzizza bubuuzi otegeera bulungi. Ntegeera sebo. G'oyinza okugoba sente. Anti batugoba muzimu ebyo ebintu by'abazungu bye baleeta byonna tubigobe biddeyo ewaabwe. Abaleeta ebirungi g'obigobe. Balina ebirungi bye baleeta. Ne sente zaaliwo ne bakyusaamu nkyuse. Anti batugoba zino ze bakyusa zive mu bulamu bwo. Ze ziriwo. Mbale Mike kana kaseera. Ze ziriwo era ze ziriwo ze ngamba bugingo. Ze ngamba Bugembe bugingo oyo. Musajja wa maanyi nedda. Andi mwatudde lwa nsonga si muzito. Omulidde obuzito. Lwa nsonga mbeera mwogerako buli kaseera nti abbi abanaku. Oyina omuwa obudde bungi. Etegeeza nti atwala ebintu by'abanaku. Tewali muntu munafu wa budde. Tewali muntu munafu wa budde. Ntudde ku mulamwa. Tonzija ku mulamwa. Yes. Bugembe. Pastor Bugembe. Owekitiibwa. Pastor Bugembe muganda wange omusajja wa Katonda omukristo nange nganze era musajja wa Katonda munno bwonsikayo omukono nompaayo obutaano nenyongera mu bizinensi zange nange oba tonkoze bubi muganda wange. Kyakiyo gimanyi eri nansanaawo ekunyumira enyumira kuba balabika bulungi ate balina mugizimba gimaliriza ate Bugembe ansanyudde Bugembe ansanyudde lwa nsonga eyiye ya myaka ndooza ng'etaano ewedde ne waliwo Pentagon ey'emyaka obufukunya teggwanga Pentagon wejjidde oba olina obusungu ku Pastor Bugingo. Simulinaako obuzibu omusajja yawona amasasi alina bulletproof ku mubiri. Katonda amasasi tegamuyingira. Katonda yawonya Pastor amasasi.
nebo naseko obuseko obukudala tujja kunja ku mazima tetugenda kugenda waawo kubanga bwe tunaagendawo bitatu tugendewo sebo mu lubaale gwe tubireke bompita mu lubaale kyekyo ago maanyi ago maanyi Senkulu Mandwa Saba Mpewo Allah tabani w'emisambo yenze lubaale emizimu n'amayembe amayembe amayambirizi amanunuzi agara so akununula funa ate nga gampadde amagezi kyokka ndi Bugembe ayinza okubunyima Bugembe ayinza okunyima $5,000,000 tasobola Bugembe tasobola kunyima $5,000,000 era nkubuulira ka video kano bw'anaaba akalabye ojja kuwulira ekinaddako mbadde nsaba yaga omusajja oyo ajje mbadde nsaba oyimirire wano omugambe nze Papa D omusamize mbadde nkusaba gwe mwana wa Katonda Pastor Bugembe akkiriza mu Kristo ompoye obukadde 5 kuba Katonda Kristo azikuwadde gokkiririzaamu nzaba benzikiririzaamu bajjajja Lubowa Kibuuka n'abala bakyaganja ezimpa toyonoona labongo toyonoona wano woli wange mwe nkukubirawo tonvunaana sinnakuyita omazeke akuyisa nti nze nkukuba abo nfuze bubi tosobola kujja wange ntandika kuvvoola ekinkubya kyakugamba nti bajjajja b'essaawa zino Pastor Bugembe bajjajja b'essaawa zino balemeddwa Pastor Bugembe nze muganda wange Papa D Pastor Bugembe Papa D omwana wa Katonda akkiriza mu Kristo nze Papa D omwana wa Katonda munno kubanga ffenna tuli baana ba Katonda Katonda akusuumuusizzaamukko ku bantu abalala nga nze omusamize lukulwe muzzukulu w'emisamba lubaale emizimu n'amayembe omufuyi w'emmindi omunyi w'ataaba nga munywera nsonga amunywa n'amyuka amaaso nkusaba nfunira $5,000,000 Katonda ozakuwadde nange ompeeko Katonda waffe zakuwadde ku nsimbi zakuwadde zaggemulira buli olukya mpaako $5,000,000 nyongereko mu bizinensi zange naye bizinensi zeeyongereko ebibulamu kubanga nze bajjajja bakindaga nti ajja kuzimba kayimba kyaka Pastor Bugembe akakunyumira ennyo alina we yagambira lengera embaata mmwe lengera empuuta twaganye okwetoobola amagunju gaawali ne gajja mu lyato twaganye okwetoobola ati nandigambye kati mwera mwe embaata zeyayimbako n'empuuta omwagwa bulagwa mbaata nedda tegulinga ne bw'obanga oganye okutegeera amazima keka kusinga okunyumira oganye okutegeera amazima akayimba ka Bugembe akasinga okunyumira n'akalala kasinga okunyumira era nze mpuliriza nnyo ennyimba za Bugembe sigana ziwuliriza yuuyo ayita mu kibira n'omukono gwe ogw'ekisa mu kibiina n'omukono gwe ogw'ekisa wanika emikono waggulu omusabe akusumulule Batimaya teyasirika bwe yawulira nti omwana ayita bwe yawulira katika nkunyumize omwoyo we ali wano kati omwoyo we bamweyana ali wano kati muwulira ali wano naffe Batimaya teyasirika nkagala nnyo akayimba ako bwe yawulira nti Yesu ayita akagamba ako badde okafutya nkaka Yesu omwana ayita kale nze akasinga okunyumira kaakano kekaliwa bwe nakoola Mukama olwo yampulira obadde okimanyi nno bw'okoola Mukama akuwulira Papa D obadde okimanyi bw'omukoola akuwulira era bw'amala okuwulira Mukama omutonzi waffe bw'omukoola n'akuwulira tonda oyo gguluddene nanyini buyinza nanyini nsi namugereka kyetonde Katonda taata waffe kongereko kyetonde Katonda taata waffe tonda bw'ofukamira n'omusaba n'omwebaza omukka gwakuwa gwossa gw'otasasulira awulira era bw'ati atuma malayika ze yassa ku nsi n'agamba nti kiwanuka genda owanulire mwanattu ebirungi ategedde ensonga enkulu akomyewo ku nnono omwana azze ku lutembe lw'abajjajja be era
wano wenyini wengenda okusinziira nebaze maama senga kulannama nebaze maama fiina nebaze kakkana tutukakkana omwana wa Dawudi onsaasire kati ate wulira omwana wa Dawudi togeza nonsaasira omwana wa Dawudi kabaka bulamu nsaasira Saalongo Katonda wange nebaza basaba kabona monna abewaayo mu nzikiriza eno ngenda kuva ku interview wano woli ewange wano Yesu takolawo kanve wano nga papa dyawo nze nakugambye dda funayo omulokole omu akuma ekyoto ewuwe ampite tukiyingira babiri Yesu bw'amulinnya ku mutwe n'akiyingira ndokoka Yesu akola ebyewu nze nno kati kankubuulire n'okukyawa obulokole n'obulokole obwo bugga okubuuka nti nno byamalya nsimbi nalokokako nno oba badde tokimanyi okusinziira ku gyenvuddewo sofa gwe tutegedde tulina byegenda tuganga bya mazima. First of all wali mubbi sibbangako wabbanga obugaati mu nyumba ya mukama waffe natolanga kusenza ffe ze twawangayo ekiweebwayo mu gundi ne bagula obugaati omuntu atali mwenkanya byali byange gwe tulina kyogenda kumbulira era nze nali simanyi kati kagambe ebigambo bino nze nali simanyi nti omusaayi gwa Yesu gutamiiza namala gunywa mu church nentamiira nenebaka mu ekereziya era Yesu bwabanga omusaayi gwe mwenge kati Yesu ate yali lujuju tatumanyi natumanya kiyava gugabule kaana kimenyewo Yesu yagabula omwenge kaana interview njikomya wano jikomyawo wenjaga nakoyedda jako kamera nakoyedda Yesu yali yujuju yagabula omwenge kaana ate yali yujuju yagabula omwenge kaana yakikola yagunywa teyagunywa ebyawandiikibwa yagunywa teyagunywa yanywa teyanywa tebibalaga naye yagabula kati kyembuuza omusaayi gwa Yesu nakati mukyagunywa abanywa tebata omusaayi gwa Yesu nakati mukyagunywa yayina nnyanja oba we baamuttira yakulukuta omusaayi ne gukola ennyanja gye mugunona kyendowooza kiri kimu ye abange kyembuuza kyendowooza kiri kimu nti olina kukakkana amafuta ge muguza abantu ago mu makanisa gammwe lwaki temugampaako nange ngatekako mu ttaala ewaani ndabo bagaaka lwaki amafuta ago ge mulina amafuta ago bapasita ge balina lwaki emmotoka zaabwe bezisika bazitwala ku petrol station ne zinywa amafuta ate bayiwaamu ago mutujjeko ebintu byekisirusiru Katonda weetaaga kuyambibwa kati bituuse lwaki bapasita amafuta tebaganywa ku petrol station tetwogera kwago mafuta bagundi tetwogera kwago mafuta mwabula dda embuzi zino sizirabanga nako kayimba ka Bugembe kikosinga okunyumirwa nakugambye lengera embaata akokubiri uyo ayita mu kibiina bw'okawulira uyo ayita mu kibiina obuaki n'omukono gwe ogw'ekisa kubanga mpulirira ddala nga bamweyana ayita mu kibiina n'omukono gw'ekisa era akayimba ako ng'agenda ataasa abantu diiru zaabwe ebizaagana okutuka abantu be babba edda n'abataasa obusibe okawulira emirundi emeka olunaku nnyingira buyingizi mu muddu zaako bwe luba lunaku nga lwa buyimba bwa Bugembe omwana wa Dawudi yani omwana wa Dawudi Yesu mwana wa Dawudi Yesu mwana wa Dawudi Batimayo teyasirika ng'omwana nze Batimayo mpulira bulizi kigambo mu luyimba nenga kikunyumira kigambo bugambo kubanga Batimayo kitegeeza ki Batimayo yali muntu yali ayina endwadde ezimumazeeko emirembe kankubuuza ekibuuzo ezimu ku zo bwali buzibu bw'amaaso labongo
Labongo kakkana, Labongo terera. Wagenda okuyamba Papa Dile era ave wano ng'akukkiriza. Labongo terera nakugambye dda interview yo nja givaako. Terera. Ate kyendabye ku bantu abakkiririza mu mandu abamweyana ebirala baba n'obusungu. Tebalina lunaku na lumu lwe bakkakkana basomese oba bawulirize. Bakozesa nnyo ebigambo ebitiisatiisa tuba ne mu ssabo bw'oyingiramu enzikiza eba nnyingi amaloboozi gaba gasaakaala. Lirako ewange olengera nzikiza mu ssabo lyo mulimu olengera nzikiza tolengerawo togirengera olengera nzikiza munda eyo nzikiza munda eyo olengerayo nzikiza sindagenda amafumu gaagali kubuza bantu lindako wa kamera atunuzeyo kamera amafumu gaago ebibbo biibyo batunzeyo kamera lwaki oyagala kamera etunuleyo si walongoofu bayinza n'okutta kamera awo emizimu emibi egiri awo gisobola okutta kamera yaffe. Wenzamu okujjano ngenda kujja n'amafuta ngenda kufuna pasita agenda kumpa amafuta njije nago nga maase buli kyokola ekiri wano kisituke kideyo gye kyava jangu nago biveeyo mu mayanja jangu nago tubigobe biddeyo mu malungu jangu nago sisobola kugana gakansira mu jangu nago. Omwana wa Maria yagwa simanyi kyamunyiiza omwana wa Nansamba bwe yabba mu kyaki si mwana wa Maria ndi mwana wa Nansamba Zabet omuzirangabi obukojja bwange bwangabi Maria si mange oyo maama wo kubanga naawe weegaana maama wo kyovula nti abantu mubonaabona weegaana otya maama wo n'otandika okweyita mutabani wa Maria mbonaabona oyina ennaku gy'otayagala tugamba gwe Labongo. Lwaki ompimira ennaku gye sitagambye? Kubanga maama munyiivu. Abasamize obukaba bwafuuka obukaba obutambi obuyita ku mitimbagano bukwoleka oli mu bimansulo onyiga abaana bawala ogyemu amasaati kubuuza ekibuuzo oveeyo emyoyo gy'okuzaala nga gikwambala olina abaana 38 buli mwaka ozaala. Nkubuuza ekibuuzo mu vidiyo gy'ondaba nga nnyiga bawala nga nnyiga bawala nga nnyiga ebijuujolo mu vidiyo si mu nkukutu ekyo kyoleka kaate nti ndi musajja ali straight ndi straight nnyiga abakazi sinyiga abasajja bannange gwomanyi obusiyazi obufumbekedde mu makanisa tobinako obujulizi obujulizi weebuli abaana bavuddeyo boogera ku butambi abaana babyogera abaana bangi emabega bambala pampa babanyiga buli kaseera kubatereeza naye nga wulira pasita gundi yansiyaga sijja kulyogera erinnya okiwulira gwe tobiraba nze ondaba ku butambi nyiga bawala ndi straight njagala bakazi bawala benyiga okiwudde bulungi nedda ssebo njagala otereze ekigambo kino kitereeze bulungi nnyo ondaba ku butambi owulira bulungi kale nkitutte enyambadde nyiga bawala mmwe ab'enzikiriza eyoyo omuntu wammwe oyo gwe muyita omuyisaani omwana wa Dawudi yani aha oyo ab'enzikiriza eyo mu makanisa eyo mufumbekedde obusiyazi si gonna agamu ate simbadde nsaba bewakisa okozese ku luno agamu bawakisa okozese ekigambo amakanisa agamu gafumbukiddemu anjagala okijje mu kamwago agamu ate njagala okozesa era mbu amakanisa ate gatusibyeko nnyo kozesa ekigambo homosexuality mbu amakanisa agamu mbu galimu abali b'ebisiyaga agamu mbu ebisiyaga gye biri si bitu bavaayo ne boogera abaana bangi be basiyaze abapasita abasumba babasiyaze baboonoonye bagwe bw'ogamba nti bw'ogambako bw'oteekako mbu okuvumirira mbu obuseegu obuli mu basamize nedda ssebo gwe otuuke n'okwogera ka vidiyo ke walaba obulabi ate obwo buseegu
towumula obusi buseegu myaka 37 abaana 3 obusi buseegu abaana bali 36 38 sebo bali 36 mbadde nkongedde owulidde ate bemmanyiiko ate mu abo bonna boolaba bennazaala temuli wa mulwadde wange abalwadde bajja nobakola nako balimanye essabo lyo nedda ssebo bajjajjange bampa kumanya n'omukono oguwonya era kati gwogenda kuva wano nga nkugjeeko omuzimu gwa Yesu ogwo ogukuzungirako n'ogwa Mariya ogwatuuka n'okuba nga weegaana nnyo kakuzaala ova wano nga tukulina Yesu wa Pastor Bugembe eno anti Yesu wa Pastor Bugembe bona munjijako ate miliyoni 5 ayinza obutazi ate Bugembe zindaba kugambako ndi Yesu we Katonda guludde ne tonda omutonzi oyo yasse mwana Katonda ali eyo mu interview ezakugenda tandikira wano ani alina okuyambibwa nze nsinzira wano okutegeeza mwana Katonda ali eyo nti ndina omulwadde n'okuyambibwa w'omwoyo omulwadde w'omwoyo metaniki gwe weetaaga okuyambibwa interview eno owulira ngivaako era njagala okutegeeza abaganda bange mwenna bali eyo mwabakkiriza nti obuwangwa n'ennono ku ntikko tukyawa era tuvumirira era tugoba abantu abo abajja okutusibako bajjajjaabwe n'obuwangwa bwabwe mmwe mwennyini mu comment section mwennyini mugambe nti metanikira bongo owa MR live weetaaga buyambi neetaaga buyambi oba okwongera okunyambako okutegeera Kristo wange ne Katonda wange buli amutegeera ajje anyambe mugire mujjewo kamera zange mutegerere ddala mujjewo kamera zange sokoliko okuzingako mwana wa Katonda kamera zammwe mu paati yaffe eyokusatu mu paati yaffe eyokusatu tugenda kuzinduukiriza omusamize ono tugenda zinduukiriza omusamize ono tumuzinduukirize labongo obanga toyagala kukansira todde wange mugjeeko kamera